Nsanyisa okubalabako mu mwezi omujja omwezi ogwokuna kansubire nti muli bulungi najje musinzira okubanga ate mujje kumirako YouTube yangambye mbu mubuuka obulango era ne ngamba mbagambe mulekeraawo okubuuka obulango mubugumire wadde temubutegeera yakufifijje koli ate nga ngamba nti okola kyamanyonyi ddala okubanga munange ogyekumiddeko simanyi lwaki ndi musanyufu naye nga ndi musanyufu ebulayo omwezi gumu gwokka tubere nga ate tutuuka ku lunaku mulindwa olw'okulayira nti batugamba kulayira mwezi gwakutaano so no gwo gwengedde mu dakiika eno ngera kubanga ate nkutuusaako amawulire gaffe agagenda mu maaso ate munange oyongere okubaga onyumirwanga n'okuyiga bw'oyiga gwatandaba kubanga osubscribinga togenda kubanga wejjisa mu mawulire gensanzeeyo olunaku olwaleero ge g'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni okubanga yazze ne pulaani ey'okuba nti munange agenda kubanga awa famire zaabo abaaliko bapulezidenti b'eggwanga lyattu Uganda wadde nga baava mu bulamu bw'ensi eno famire zaabwe abeere nga aziwa buli famire akawumbi kamu kamu bw'abanga ye pulezidenti ow'ekkumi kitegeeza famire ziri 9 ezigenda okuba nga zifuna akawumbi k'ensimbi ak'Uganda omwenda ekintu ekyo kirowoozaako ki oba okitesaako ki okuddako ku sayidi eno omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake ow'Emityana mukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna mukama mulungi omukulu ono bw'atyo yasobodde okuba nga ate munange akomawo mu ggwanga lyattu Uganda era nga yagaininze sayiti ye alaba n'okutambula atambula okusinziira ku mpisa gye baze bamuyiseemu akyayimiridde omukulu oyo mungu w'amaanyi nnyo nnyini ddala wabula ate amawulire amalala agongedde okuba nga ate gasanyusa ku kibiina kya NUP ge mawulire g'omwana mulenzi amanyiddwa nga Happy Mugisha eyaggyibwa mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno oguwedde tujjukira bulungi nnyo incident eyo omukulu oyo nga avaayo okunyonyola ebintu ebyo pressure ebadde y'amaanyi nga bagenda mu maaso okuba nga babanja mwana mulenzi ono Happy Mugisha abeere nga ateebwa era nga ffenna tukimanyi bulungi nti yali yatwalibwa nga tebamanyi gyali naye olunaku olwabadde lwaggulu ekiro ekyakeeseza olunaku lwayo saa zabadde nga 6 ez'ekiro mwana mulenzi ono n'abeera nga ate addizibwa eri famire era nga kigambibwa nti waliwo police officer omu amanyiddwa nga Wembley yagenze maaso okuba nga ate akubira omukulu ng'akubira mukyala wa Chairman Nyanzi essimu n'amutegeeza nti omwana gwe munoonya ali mu barracks ey'ekireka you can imagine omwana ow'emyaka 15 atalina musango okubanga mumukumidde mu barracks ekireka era ng'ono basobodde okubanga bamugjayo naye kigambibwa nti tebakkiriziddwa okuyingira wadde ne munnamawulire wadde okugenda n'essimu munda eyo ku poliisi wabula ate kano akatambi kogenda okubanga olabo bakengenda okubanga nkulaga bakakutte nga batuuse ewaka nga Happy bamugjayo bamutuusiza ewaka naye still mwana mulenzi teyakomyewo yekka agamba nti waliwo ebintu bye baamukuba ku mubiri ebyamuleetedde rush skin rush enkambwe era nga bw'ojja okumuwulira nga annyonnyola naye nga ebimu ku bigambibwa kigambibwa nti olunaku lwe basalako amaka ga Chairman Nyanzi baddira emmundu ne bagiteeka mu nkota y'ettooke ne bagiwa owa bodaboda atera okuleeta ebintu mu maka g'omukulu Chairman Nyanzi era nga abantu abo batyo kwe bayingirira okubanga bayingira mu maka ge naye nga owa bodaboda ne buli eno tebamanyi naye wajali so no embeera yo bwetyo bwefana ngenda kubanga nkulekerako ka video ka mwana mulenzi Happy ng'agezaako okubanga bamwaniriza ewaka ate nga ava mu kkomera ekiro eyo mu ttumbi nga wengambe essaawa zabadde 6 nga basinga obungi mwebase. Ada kamu lihat? Video. Video. Happy! How are you? Yeah? Wah, isso. Nem apengoges. Ih, bambira banensiriza mulungu. Laba siriza kamuga.
Kiki. Nakulira amazzi. Nakugebagiza. Sinirani. Amazzi gatenda kugamwa. Sibula tyabe? Nikula tyabe? Simbiza kamera mama. Nikufura bengi. Nenda ba face, ndabe emimwa. Ekyo kiki? Kyabudde ku kyekyo? Bagira amazzi gatiyaga. Baga kwira wakatuukayo. Bwafande bwennyini. Lwaki bali bagakwira? Kwanga bangamba nti dadi oba ye gololero nti bamunonya nti ali mu nsi olukwe era abasajja ne bantwala ne banzikiriza ninderawo nga banyingiza mu kalungu ne batandika okumbuuza ebibuuzo ng'oli wafuna amazzi n'aganzira Gali gakusiiwa. Ne mu maaso. era wanene gitondedde n'ebibi byali bizimbe Kati bali bakakuja wano bagamba ki? bangamba bamvuganya bantuseeyo ne bangamba nti oyo omusajja betukudde alya mu nsi ate nebuuza neŋŋamba ate kati bisi byemwogera era abasajja ne batandika okungamba otayogera bagenda kukuba emiggo era nze natuuka nange nayogera kibiraya abasajja baali bangambye nti yogera wabeera newakola kinejasiiba naye nze nayogera nebagamba ndi mwana wa ssomero nina okusoma ate nze awo si bwembeera nze nali nzizeewo obuzi naye nenkwata nali siina musango mwankwata bukwasi Kati wabagamba abeera. Bambuza gyabeera neze kasita nabagamba banzija wano nali siina buzibu omusajja nambuuza kati lwaki baleeta mugwe nange nemugamba simanyi. Kati gwe gye bakutwala wategeerayo bulungi. Simanyi lwali lusozi eyo waggulu nga balusimamu ne bazimbawo ennyumba naye nga fe batuteeka mu besiment waliyo n'abalala. Kati emmotoka bakutwalira mmotoka ki? Pikapu yali wali eri Yaliko number plate? Tekwaliko number plate n'amatooke ge baali baleese baali bataddemu emmundu nga bagala ogafune ogayingize abaali wano bafuba bayingire bakukwate bagambe nti bakusanze n'emmundu eri amatooke ne bagajjamu nga ndaba ne bajjamu emmundu ne bagamba omusajja akatego yakategedde kati nze awo nalekera wano mwana ne banyingiza besimenti mami saddamu tego. Ojjukira bagambira simayanga banana biki? Banana. Nga wanjala banana. Mupiga matooke biki? Kakati wano bakutwala olaba paka wa. Bantwala nga ndaba paka ku Northern naye awo saddamu bambika kikofiira ne bakisibamu kisobola kulaba bakali bantuusa nali nakatuuka ewantu nga ndaba nga bayita n'omuzungu naye ne bamunsibako wano. Ye bw'atyo omwana mulenzi bw'asobodde okutotola ebimu ku ebyo bye yasanze oba bye yasinkanye akaseera k'amaze nga awambiddwa. Bwola bw'owulira ennyonnyola gy'annyonnyola mu gwe eyali alabye ku Bobby Yanga ng'annyonnyola nga bamukubye ebintu ku skin bye yali tategeere byamuleetera skin rush enkambwe kyandibanga kye kimu ne mwana mulenzi ono. Bangi abakyali mu nkambi ez'amagye abali mu kkomera n'abamu nga tebalina mu bifo ebyo bwe bityo naye nga bawambibwa batwalibwa abeetaaga okuba nga ate babanjibwa. Katusabe Mungu buli kimu kibeere nga ate kidda mu layini tubeere nga tetubafiirwa wabula babeere nga bakomawo nga balamu wadde nga banaabako obuzibu naye nga balamu kye kisinga okuba nga kikulu. Naalongo ne Ssaalongo okuva wali e Abu Dhabi mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obubaka bwe muweereza mwebale okumbuulirira mwebale byonna nsiima nnyo nsiimira ddala Mami Martha Jovita webale nnyo okunsabira okumbuulira mu buli mbeera nsiima nnyo nsiimira ddala Mungu abeere nga ate akibabalira atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi nkomawo mweraba.